kimuwulira ku mutima talina kyasobola kola ki talina kyasobola kukola wamukolaki tewali just nze obolwala omuntu otegeera kyasobola okukola nekyatasobola kati mu ebyo ebyokwenda takisobola kambuze mwina password zammwe ez'amasimu kiriwe eno yange password nzira mu password yenda omwana yamumulesenga mutotofunde leta ayiyo ndabe ngiriwe ya nzira mukunda be goto ina namu mweli yes I mama nyabo bana makamu gawe ndakubirize nze bintu byante nze nali muto kati bintu byakaponga bakwebyo otula kama tu tuyitambuzi nali simanyi bintu bya kapo nga simanyi na kapo biki kyogamba bwobera kaawo ng'oli mwana muto twatuuka ku time nga weegomba abeekwana nga sibalaba kyakigalo ngale batugamba mukyaki bino musinga obwononefu bali abaana b'ekyaki sibangu abamu kyogamba tolinayo kapo yo nayo gyewali weegomba ge mazima nedda nze nga sibimanyi nti bw'obeera omuntu ebintu byotabeerako nnyo nti wamala n'okola kati yakwata bukwasi nti wali akati awo mukukula nga nkuze nesisinkana ono neva mu buto nedda omuwala yange yandikubigambyeko tugala naye tuluddemu oyomba kati netandika obugira obulungi ogira okuseka etuyombamuko obutono kubanga ebintu byoyogeranga si byakunsi kuno nedda banebiro ebintu gyebiri just lwakuba omuntu tanafuna maybe muntu amwagala bulungi naye banaye buli kimu kyonna gyekiri tekiri mu ggulu tekiri wa tetuli bamalayika naye abantu ng'oyagala omuntu n'ebintu bisoboka ng'ofunye omuntu omutuufu ne kati ddala obeereyo omunoga mujja wange kuki nze sina mujja oba totya sobola kubeera mujja wange Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya bbulu oba red okudda mu namba plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logbook car import and export duty computation byonna babikolako basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi official najo sinzira kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga ato ofuna videos ezifaanaganako bweziti enajo wangalira mu bitundu by'ensi kubaza kubiranga ati otwegaseko kubanga ato oli ku mukutu kale ono yenna Herbal mouthwash afaanana bwati kafune nga amannyo gakuluma gavunda tubuli ebinnyogoga n'ebibuguma gasanya n'ebifaanaganako bityo osobola okubanga okafuna mu maduuka gonna mwabali ebweru bw'eggwanga osobola okukatumira bakakuleetera yenna Herbal mouthwash kale obulamu nsonga nkulu nnyo okwekuuma ndi wano ne paakapu kati kambagambe mazima kati mu abstinence mate mugisobola kati bana abstinence ba abstinence kisoboka abstinence kati eba ya saawa kati nga kubafumbe eba ya saawa okuva ku saawa 12 ez'okumakya paka ku saawa 3 ez'ekiro kati kubafumbo tekola kakati faithfulness wano webeekola wano kuba n'okwekebera tomanya
ekyo ekisinza okutta abafumbe ekyo buli omu agamba nga nabujjeewa naye akati naddala mu abali single zetuyita self testing kits okayisa kuno ku bibuno bwoti noweekebera nosobola okuba nga ate omanya status yo. Kale Sports for All conference egenda kubeera Canada wakati wa 15 ne 18 omwezi ogwa November mwaka 2024. kakati osobola okuba nga ate obookinga n'ofuna invitation yo ku $4 then weyagala okubookinga n'ofuna ku $550. kati namba eyo osobola okuba nga ate oweereza ku message ya WhatsApp okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo. Online business yenkola gy'osobola okuba nga ate oyitamu okukola sente naddala gwali mu Bulaya ali mu America awo n'okola sente ng'oli waka oba ng'oli ku mulimu gwo. Oba oyagala okwongera ku sente z'ofuna ng'oya tezimala bulungi oba ng'okola nnyo ng'oyagala kuwummula mu kkono yadde ng'olina sente olina okusasula budget z'ewaka. Online business osobola okuba nga ate ogiyingiramu n'osigala ng'ofuna akasente ate ng'ate bw'okuloba nga bw'owummulamu. Abali mu Bulaya n'abali mu America mwekka. Kale kati Al-Hila Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks bakutegeeze nabo banoonyeeko bakusimire biodigester tanks ez'omulembe. Kale nkwaniriza ku show eyo lunaku olwaleero era nga ndi wano kusenge kuliko eri waggulu waliyo mwenemu kitaba mwenemu aba batujja bali bamuyitaani mwenemu yo kyabazinga kati wabayo ine bantu waggulu side ne side bateka ekifaananyi kya mwenemu wakati ne bateekawo yani oyo sisala omugambo ku kyalo kuno nakyala bateekawo awo nakyala ono wano aliwo no waggulu y'omu n'ali wali wansi then ono yeeteekawo so eno ye family tree family tree nebanga ekoze eki ekyazimbibwa waliwo abulawo mukyakiriko tukyakiriko mulimu gwa Nadduli mutandikako mutandike buli omutambula gubalumye omutwe. Kale maniza kushare olunaku olwaleero nzizano okwogera muko ne sebo yafuuse paakapo y'amaanyi ku kyalo kuno buli omu agamba njagala mbeerenga Victor ne mukyala we. Kugamba mutya tuli bulungi ogamba otya Simon? Tuli obulamu si bubi obubwo bagamba batya bw'okuuma enkuma bali bulungi obalaba amoli bulungi kambebi bulungi toyina tabbu ono nno nakawere asajja adduga busiba agenda okulabanga kazi yekyanga koye ayimba kagundi okamanyi kyaliwo gwotayagala aliwo ina ulavite mbaki simwagala gwe mulapa ayina akayimba kayita pena waliwo kawulidde awugamba otya jandoni otya obulamu bulungi bebyali atya talina buzibu mupulaninga kumuzaako ddi wamanyi bino ebintu bya Uganda byakukola mangu biveeko ogenda okola ebirala koolo kiri kitya kamenyi kiri kitya tuli bulungi tetulina yadde ettondo ly'obuzibu mbadde eyo ngenza okulaba nga kapa efuuse kapo nange nendabe ku kapa eno ngibuuzeeko ebimanye n'ebigendererwa byayo ebitegeerekeke bulungi muyinza okuba nga mwatandisa okumanyina kampani y'omukwano gye mwafunye kubanga mwafuuse basogge basenga ne bakkojja nga mumala okujja okwagala avyammwe nga mugaba eddagala basically nze kyenyinza okugamba nti tuli bantu abakwatagana mu mitima, tituli bantu Katonda be yalonda n'atugatta naffe tetumanyi gye kyava kubanga nange scrollinga ndaba abantu bangi nekola omutima gwangamba tappinga mu inbox kono kitegeera so kati ekira nkibesinga kulaka ti
luck ne fate nti Katonda ya kigera kibere bwe kiti. So buli kye tukola kyonna nsuubira ki destined okubeera kikolaba buli kimu kye tukola kikwatayo. Yes. Tekirimu opika yenna. Wamma bagambye nti kirabikawo. Temulimu bagambye kirabika omukulu. Alina omusango gwe yazza kati ali mu kwetonda. Abasajja bagamba love bwesukka ennyingi ennyo aba alina kyakwerabiza. Talina kyeyakola. Kati kambuuze gwe wakulira awo naye olina couple ze wagamba wabeeranga awo n'ogamba nange njagala mbenga mweno couple eno bwetu ne babanga zaalinga international. Nze bintu byante nze nali muto kati bintu byakaponga sibimanyi. Otulaka amatwe otuyita mbuzi. Nali simanyi bintu bya kapo nga simanyi na kapo biki. Kyogamba bw'obeera kaawo ng'oli mwana muto tewatuukako time nga weegomba abeekwana. Nga sibalaba. Kyakigala. Ngale batugamba mu church ebimu bisinga obwononefu. Abaana b'echurch sibangu. abamu. Kyogamba tulinayo couple nayo gy'oli weegomba. Ge mazima nedda nze nga sibimanya nti bw'obeera omuntu ebintu by'otabeerako nnyo. Nenti wamala n'okola kati mukula kwata bukwasi nti wali okyagana. Kati omukula nga nkuze n'ensisinkana ono neva mu buto. Tolimba ku makya. Tolimba ku makya. Ye katawo kana kati kapo kyezirudde waawo. Yabe kulu nezuwe ne ruddewo kaawo. Ya Bobi Wine ruddewo kaawo. Kapo kyawe endala. Na Uganda no bufumbo bwayo butono. Onoonya abantu abeeyagadde bagira. Yeah, excellence. Ya Museveni teinagiraga ekituufu. Ate gwe Kamenyo paakapo kigi wakula weegomba. Nze nali njagala nnyo kapo ya Obama. Obama si byakati myaka 10. Obama ebisanja biseewo 3. Siri mukulu nnyo. Ebisanja bisatu. Gwonedda biba bibiri. Kino kya Trump, then Biden yakafuga kemeka biringanga ebiri ne 10 gye yafuga. Giba myaka nga 15. 15 so giba mu 16. Yes. Obama beera worth it. So na negomba nange era sebo sinza akaddiye ekiri awo. Tutegeeza kwegoma nti muyinza n'okwegomebwa somanga mu butabu. Yes. Negomba nnyo ne kapo ya Jay-Z ne Beyonce. Yekola. Kakati nayo kyoyagala okupracticing ewo. Si kyenjagala okupracticing because nabali balina feti yaabwe. Naffe tulina Katonda kyatugeredde. Bali ku birthday batonera abantu bakazi baabwe buzinga. Nze wange ndi ku leve mutonera kimuli na haga. Umugamba nkwagala nnyo. Naye ate ndikitegeeza nti oli awulira kyanjawulo nnyo kuno kyawulira kitegeera. Omanyi radio yayimba akayimba n'agamba essanyu lyofuna ng'oli mu bima oginyoola. Nange essanyu gye nfuna nga ndi ne bakyali bange nga tuli oba kikomando tuseka kitegeera. So happiness depending ku muntu. How you take your happiness to be. So me I believe nti bwembera ne mukyala wange mbuli mbera yona gye tulimu tubeera basanyufu. Wamma wali omusajja kati mbu sibika kasa kubanza na Uganda mbadde sirimu. Mbu omusajja wamambu bwakyuka ennyonyo onawo omukazi otuka time ne bikusoberamu. Kati singa laavu erinnya nnyo ng'omusajja olaba laavu alina nnyingi nnyo. Totuka time n'ogamba nti naye onotabanga yala kuntwalako nsigo zange nagibazi. Ayagala mwesige nebake n'amatu tegawuli. Ate nze njagala nnyo omuntu anjagala nnyo. Kibaneezo omuntu wakwagala ennyo n'ogaba naye ono.
kanzijemu mutima gwange wereze maama tofuna mukweraliikira yadde ndi munaku munne talina kunzibako anagenda okulowooza nti agenda kubbanga tolina ng'olina sirina kinina nemmwe kakati of late abantu abamu they are complaining nti when a relationship ebeera open there osobola okubeera eyo ng'obadde mu relationship yo ng'omukyala wo mulina ng'ebintu bitambula bulungi naye nti omukyala we mujja mu mawulire n'abalumbaganyi babeera bangi anti kanandikire ku ggwe kati olaba Kampala no kino kigamba with facts abawala beezira musajja alina mukazi mulungi babaagala kukulagako nti sigwe wekka ku nsaali ate wegadoonya sijja gewala naye tekirina kyekintiisa omusajja era bonna yali abalaba abalungi neera nakomekkereza nange kitegeeza mbasingako ekyokukomekkereza okijjeewo like anti ogambye nti abawala bayinza ne bagamba kundagako nti si bo bokka kati kyobola yakomekereza nange lwaki tasobola wale wansi wetwambukidde n'atekawo n'ababbi tasobola kikola so kati goli mugumu nnyo wamma naye gwe tulaba g'okiraba oti ekyaki amawulire dali luli ndaba pasita Jengo agamba nti yali akalaga mukyala we abayeni batabukira mukyala we ate naye mwero alinga ono nange mutima gera wesakyogera bwati mutima ne gunkwera kukamenywe Wajengo bamutwala tebamutwala amulina akwayinza wamulinako mbiwagu naye kala nze ng'omuntu ndowooza nti Katonda omukazi oba omulaze oba tomulaze basobola omutwala kiringanga abasibira abakazi ewaka nayendera ewaka kitegeera era omukazi wange abeera waka siyagala bamulabe nayenda musajja bamu abagana n'abakazi baabwe okukola genda akole bajja mumusanga eyo bitabe naye muntu so nze ndowooza kuba kweronda nakwesiima yes kuba kweronda nemweronda n'ogamba nti ono n'okwesigaŋŋana n'omwesiga n'ogamba nti ono kati nze mpayo n'omukono tasobola kwenda bebi kisoboka akati singa obeera gwe ku 10 nga Katonda akulaba saazi zonda juli Katonda awumuddemu kawula malayika be oli manzo okutwala 10 omwesigako mmeka ani bank 10 ku 10 kuba mmanyi talina kyasobola kukola ira ku mutima talina kyasobola kukola si talina kyasobola kukola wamukolaki tewali just nze obolwala omuntu otegeera kyasobola okukola nekyatasobola kati mu ebyo ebyokwenda takisobola kambuze mwina password za mwezi amasimu kiriwe eno yange no yange password nzida password yenda omwana yamumulesenga mutoto fulde leta ayiyo ndabe ngiriwe je njira mukunda be goto ina namu mweli yes I mama nyabo bana makamu gawe nakubbirinze wachi mukole ebintu ebyo kati tukweketi kwekaki tewali kyakukola kati kambuze mweyagala nnyo manye biri mu lutu lwa mbimanyi kubanza abivumba n'abiri mwe mukoze mukimanyi nti ku nsi kuno amasimu agakutukusaba kukusi esimu nevuga nga oli buliri n'ovaayo speed omaduuka we nojjukira nti oli bwerere mwemugaba na password kambuze mwakikiziganyako by just phone yourself password muzigabani
naye tetwakikiriziganyako naye kyatuka ekiseera ng'oli waba talinaako airtime mpa ku simu yo nanyiga naja oba talina gundi asobola okuggwako ngakusaba ku simu yo ng'omuntu okitegeera so by the way naye mukazi wange simu yange tagikebera mukazi wange aneesiga takebera na simu yange ebeerawo awo password agimanyi buli kimu akimanyi naye tadde mbwalunka simulangako ng'avuddeyo mbw akebera essimu ndiko tumanisa okukubirako nsobola okwesindikira data nenkebera ku bufaananyi bwaffe obumu bwetwekubyawo kadde anyinza okuba sibulina oba nyinza okuba nyumirwa okukwata ku simu ye nga mpuli yanjimisinga ngakankwatemu ku simu ye yesu omunazaale siwangi bwokisobola olaba ono alina kapeesa naye ali mu pasi nomuntu ateeka password mu kapeesa munkuye gundi eyo abana abali mu comments muntere mukawaani alina password ya mukyala we ize sigisobola gifuna nze nako okuluma omutima Uganda yagana ofuna ekyuma ekirongoosa mbaba sazewo setolinga kati lwaki oba olikukuta sikukuta just kukuuma bukuminga naye bwokuuma obulamu bwo obulamu olina obukuuma nga nonakimanyi tewali kukuta kati singa olunaku lukya nosanga Victor akyusiza password tasobola kikola nga simanyi waliwo ebintu ebitasoboka kati saa kugamba nti nkola kino nakino naye mmanyi tekisoboka era wagikyusiza nga baby password yange eno neeno ye lwaki aba agikyusa kuba nze nzekka agimanyi oba oli mu buliri webasenga ze n'essimu baby password yaffe twagi password yange eri entamye naye empya ye erudderuddeko sigenda yingira nayo omwaka endala eno wangi mugabana password kyendala ono kamubonerwa musajja obuloge mugabana password kyendala tewali walala kuba wala tewaliwo wali nti waliwo gondi manojina wesindikira data neya ATM nzimanyi nayo gimanyi kamenyi bino byokola onaamalako nga speed odduka nnyo ng'ate oluguudo lwa binnya kyoliko naakimalako ndabanga olutereevu anti osobola kulaba gyeri mu maaso godduka buddusi ati olaba amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bw'osaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. ono ye King Saha Hotel Africana namunana December musho y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okugenda shinga ntwale biri tepe ntwale tano emezi ya $3 nga mwenda December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens alaba ebintu ebimu tulina okubikola nga ebirina okubeera singa bwe twagala bibeere wabula nga ebirina okubeera bw'oba olina omuntu gw'oyagala n'omugamba nkwagala ate owaki omukweka password jjajja wange ayinza okuba teyalina ssimu kati guno omulembe si gwa jjajja wange naffe guno omulembe gwaffe kyova olaba tetuyimba nga bajjajja baffe abaasooka mu kuyimba singa ffe tuyimba nga nabadda naye kati era taffe tuyimba byaffe bya mulembe gwaffe
so kati tuyina right eteekawo ebipya mu mulembe gwaffe. Yes. Kubanga obwongo bwaffe ate tebuli mu bwabajjajja baffe tukozesa bwaffe omulembe gwaffe. Yes. So mpulira nga kiwuliramu emirembe okutambuza ebintu nga birina okubeera right. Ti omuntu mba mwagala nkugamba mukwagala nkwesiga nkulaga nti nkwesiga. Sagamba baby nkwesiga. Ate ninkweka ninzija n'obukadde 10 n'obusanga wansi w'ekitanda. Temutuuka naka. Temutuuka naka. Kyokka ngamba nkwesiga. So nze ndowooza ebintu obikola n'olaga obutali bwesimbu na butali bwesigwa kye kikyusa abakazi osanga. Era singa bonna abalala bali beesimbu singa bakyala baabwe bali veroke era singa babeera nabo. Ne kakati omuntu omugambye nkwagala ate tomulaga password. Omuntu omugambye nkwesiga ate okweka ebintu. Kitegeera. Oguze kapoloti okakwezi. Yo poloti jogere kuba yammwe. Kasoma lumulage y'amaka yalo intozimulaga. Nekali kambuze bintu by'essimu. Ekintu ky'essimu kizibu mu kolwa nsonga. Essimu waliwo ajja okumanya ennamba ya Victor nga fan. Oba tugambe Facebook messages. Oli amu inboxing hi Victor bani cyana gonkolera. Kati gwezo messages bwe tuboza bakutikuisa ziti. Tawali yayinza okuba mukolera nino tamukolera. Sokoleke olist bakuzaala nayo sanga musanze mukulu. Anti kyemusanzeko obukulu mutegeera. Kati tusoke twogere kuono ogiguddeko. Ne bambiche okuva bategeera nti omusajja wange bamutya. Era siziraba. Victor ni akusimulira messages ngo kyawuta naziraba. Simula messages amukizana. Sina message ensimula. Njimulekera yana njimulaga ne mugabe biraba otono. Ati abamu abandaka. Gabe biraba. Magabe birane tuseka ne tumukeberaho profile ofana yini tuseka. Mwana mu block mamulekawo. Tumuleka nyumirwa agira sindika bu message tulabe tugire tusanyuka. Kati naye kameo mara okusanyuka toddamu kugendayo kumuweereza message nga mwagazaaki. Agala ndi ejjineesu by'omuwulu. Kali waliwo basajja ali mu myaka nga 5 bagenda eyo Bulaaya bakazi baabwe babaleka Kampala bagamba baleke batijje naffe bwe twali tuli eno muzira gutukuba. Bino ebintu si bya kutijja bintu bya ddala. Abantu abatijja nabo gye bali n'effe baffe bya ddala. Naye tetulina kye tukola mbu oba tutijja oba tukikola mbu yes tukikola bukozi kijja buzikozi it's us. Nga bw'otulaba tuli jana nkwata like bwe bityo ng'olaba just it is natural it's flowing. Kakati nga as parents mwandyagadde abaana be balabe kifaananyi kya mama na taata ki? Kati nze omwana wange ne mukyala wange saawa ino nga bwe tuli nabo mbasabira bafuneyo bwe bali kula bafuneyo omuntu alibaagala nga omulenzi afune omukyala alimwagala nga Ruth bwanjagala n'omuwala afune omusajja alimwagala nga bwenjagala Ruth. Olexo official tukyagenda mu maaso ensonga ze tulimo olunaku olwaleero z'abaagalana so towakana nnyo ate eggulu akuba nti ensi yekozeeko emikulu buli kito kyalimu wadde ne Katonda ok'omukwano abalina omukwano bakola ki gye bali. Kati kambuuze ebiseera ebisinga times bantu batuuka si buli akweka esimu is a very big debate naddala mu baagalana. Si buli muntu bwakweka nti kyakweka aba akweka kikulyamu lukwe. Naye ate waliwo ebiyinza okuba nga biri mu Baruth nga teweetaaga bimanya. Nga biri mu Victor nga teweetaaga kubimanya. So how do you control that nga buli omu alina password yamu? Kati nga Baruth nga baani? Baani nga emikwano. Mami wakuweereza message. Sister wo
agudde ddalu anti bwana naye sirika tobaako gwogamba tukikwasaganyanga family nedda munange olaba kati ono ne like baby wange ne family yange kati ate ali mu kisenge omuyita otya oli mwana ono baby kati baby wange ne family yange kyokuva lunene bwe twatuukawo ne mukkiriza mu bulamu bwange wuyo tuzadde so aba family nti waliwo kijja okwetaagisa tewali kiina tuukawo nga takimanyi ewaffe waaye okitegeera so tewali kintu kyonna mami kyasaawa kale asobola okunkubira maybe essimu bwe kiba nga kya gundi nnyo nagamba nsooka oveeko awali ki naye nga mami kuba kyo kitegeerekera ne baby mami bw'akuba namugamba njagala kwogerako nawe ka nkitegeera nti maama alina kyayagala omugamba ekyeseetaaga mmanya era bw'amala okwogera naye bw'aba alaba nti kisaanidde aŋŋambeko asobola okuŋŋamba bw'aba tekisaanidde itizoke naye mba mmanyi nti kivuddewa wa mami so tekisaana kuba nti kirimu mukazi oba kirimu musajja so obuntu obutonotono tebulina kyebugira nnyo Bakamenyo ogonzera kuba tonnakuba superheat nga wakuba eri sirina malala. Nga ina heating eri superheat eri. Kati ebbanga lyonna lyembaddeho abantu bamanyi. Siri wa kugerera siri wa kuintroducinga. Kwa sikubye luyimba lumu sikubye bbiri sikubye ssatu. Zemberawo nkube nyimba. Yeah, for over concert sinzi kozeko. So sina nnyo kyesirabye era muntu waba ndaba era naye era akimanyi nti Kamenyo talina bbala gyatakubye talina waatabadde ntambuddeko so si maalo si ki just fate Katonda yanjagaliza mukwano gwa bulamu bwange yes. So siri excited sigamba nti nakalaba sigamba nti ki but Katonda yanjagaliza bwagalizi yamputeekako kasuubi nagamu genda weyagale mwana. Before you two guys broke up mwali mubikola ebintu ebimu biba like mu relationship tojja kusuubira kintu omuyomba mukko okitegeera naate tekibagaana kukola ki kuddingana kalisazo nki ekisinga okubayomba kati essimu yimu mwagitereeza netuyomba pozi kale tuyinza obeera ntugana naye tuludde oyomba nedda omuwala yange yandikubigambyeko tugana naye tuluddemu oyomba kati netandika obugira obulungi ogira okuseka netuyomba muko obutono ebintu byoyogeranga si byakunsi kuno nedda bana ebyo ebintu gye biri just lwakuba omuntu tannafuna maybe muntu amwagala bulungi naye bana buli kimu kyonna gye kiri tekiri mu ggulu tekiri wa tetuli bamalayika naye abantu ng'oyagala omuntu n'ebintu bisoboka ng'ofunye omuntu omutuufu ne kati ddala obeereyo omunoga mujja wange kuki nze sina mukiwogera oba totya sobola kubeera mujja wange lumyense naliyano ng'ali yeeyita mujjawo aba atya abambi taliyo kuba naye atya atandikirewa weya Kamenyo waba tali ku mulimu akumosandikawa nga nedda nkubira asobola okuŋŋamba ebindi wanene n'emikwano gyange n'abampa nako ne video call nandaga nage obalaba naye nzijja mu ddakiika wezitaba mu ssaawa weti ne mulinda nga weetonda bulala kiki oba nagamba funa kaubo nsangeko waneeno kale gwe nakawera olekera omwana omulegeraani abaana b'omulembe guno eno bajja gguma ino keno tayiza omusajja ekitali mu ggwanga muno mbabuulira musuwa bannaye
Victor bigambo byonyiza okuba abavubuka abali mayina ku zino abavubuka balina gundi zabe zibasetinga inzo mkyala wange mwagala tokwata ku simu yange inze mukazi wange musanga waka tonkubira simu kakati ezo sanga tinga goli muyimbi musajja olina okuzitawera saa mukaga tudda waka bigambo byonyiza okugamba abavubuka nze kyenyinza okwogera kyenyinza okugamba omuvubuka ali eyo nti boyagala bakuyise bawayise omulala kitegeera boyagala oyende bagane kugwambako naye manya eri ajja kenda kitegeera so basically kyenyinza okubawa advice kyenyinza okubawa nti bagale nnyo bakyala baabwe ate babelieving nti love gyeri eyaddala Ndali kambuze byonna bya love tuyogerako naye ale kino kiyamba nnyo gwe Ruth nze nkubuulira ng'ovudde oli ebbi kati kamenya ali kaweweevu abawala bagamba nti it is not over until it is over Ochachi kuchachi mpeta baba ekyuma ekyo omuntu yenna kale tujja gifuna naye te before ofune kuba balina empeta bangi badivorcinga buli lunaku so ekyo nakyo kijja kujja n'essaawa nekiriwo kyekisinga like okwetegeera gwe n'omuntu kyekisinga kisinga empeta ojja kugenda okola embaga ng'omuntu tomwagala wayitewo wiiki oba mwezi otandika ate onoonya bu divorce yagenze wa sefu na kazi no namwe temuggwa omwana yamwanjula bulungi nnyo ne bakola emikolo katali wa sefu kubalanga no kiba kitegeeza bali tebanneetegeera okupapira ensonga si kirungi obufunye omuntu omulabye omwezi ate omwezi ogujuba next week ayagala ogenda okyalo oyanjula okola embaga atwagala ffenna ebitiibwa ate engeri gye weekwatamu n'omuntu yebaweesa ekitiibwa tekitegeeza biki ebyo byonna naye waneeno engeri gye mwekuttemu kyekibatambuza ne kibatuusa ku kiri so kati nze ne Victor bwe tukera ku makya ne tukola omukolo oba gwa mpeta oba gwa kwanjula sisuubira era kiba tugenda kukaddiwawo kaddiyi nakyo kuba tuba twetegedde buli kimu kyonna tukiyiseemu ate nkere ku makya tuyombe ate ntandike njagala kwawukana naye biki bakitegeera ate kati tukizudde tetusobola era very soon inshallah mwakizudde tetukyasobola gwakizudde yakizudde fembe mwenna agamba itizibulindi yakizokera manya ntikunyiza ku Victor noddamu novaako bwe kyolowoozaako sagala kulaba mukazi nga nsemberedde bba wange nibwe beebuuza bwebuuza era waliwo gwe nalabye empulira obusungu ku mwoyo togweddalu sisobola gwa ddalu naye ate bwamaliriza era wekibaawo ngamba be bino kyaddewo ekiti era nasindikira omuntu nagamba mbijjayo mukazi wange takyagala anagana buganyi serefisangala namugekadani tugenze mu kivulu bagala kwekuyako sefi na star waabwe kale nze ng'omuntu saagala naye ate sobola kistopinga you know naye nganze omuntu ne bwe mbabawo nendaba nga mukuteko bwati mbuserefi amuyisiza mu bwati omukono kale mpulira bubi era obuseera ebisinga mba ndina enkyuka n'entunula eri sikuba omuntu nyinza okukuba omuntu va kunza okukuba omutima nyinza okukuba omuntu malaka kalazo zirungula mangu banazi
omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo, dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga, saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Kati totuusa kubeera vixen mu video za Victor zonna. No, like anti nkugamba ebintu ngaze bitanzanyisa naye nga sisobola kubikola ki. Singa weebwa omukisanga osobola bijja weebyo. Byonna mbijjawo. Nga nza mukwatako nza musemberera nzekka. Bitegeeza bizinensi. Abafaani abo baligala bayimbiramu baagala okwekuba ebifaananyi naawe katolaba oli omufaani asobola okujja kati nga basamwe bajja naganzi Victor njagala ejje wako nnyimbire mu nzekka nawe tulina ssente nga muwolekera nze ndi manager. Nga mulekera ekyo ekyali kitubanye okuleeta manager nga ali omuyimbi kubanga bamukadde walugera tuuka nga omugagga atuddewo n'agambe Victor kati dda wali oyimbi nze nanga kino kita bizinensi wankisalidde amagezi nga bukyali business wise business eri safe andola wali ate one business era izijjanga tugenda zigoba kati wavu wenyewe kaza agenda kwavuwa za kulekewo nga twavuwala anti twa naye olwekyavuwaza tewali ekizibu agala sente gyazijja otandisa okuzibayo ama bebi maliriza tetuli nnyo tugoba nnyo sente si ekirooto buli omu alina toyagala sente maama eziriwo zindabirira zitumala tetuli nnyo nti tugoba nnyo sente mbu twagala nnyo sente sente zeetaagisa era sente kikulu mu bulamu bw'omuntu naate si ye mukama waffe ate tugenda kubeerawo ng'ate tudduka kulwa sente zitugyeko ebitiibwa byaffe zitugyeko like sente enkulu kati kankuwa example sente zina excent zitalina tutuusaako mukyalo ono singa ayagala nnyo sente oba osanga singa ali kukuba yeetimbye bamugulirawo kiba kyamaguzi n'ataano kiggwa kitya so singa ayagala nnyo sente values ze ate zisobola okukola ki okufa so ekintu kyonna kyonna ekitekinga away values affe n'ekibanga kireeta sente zitya tetujja kikola abamuntu omuntu makubo mangi gasobola ofunamu sente omukazi wakuzza mu busuubuzi ndowooza owulira amagezi ge no emirimu mingi nga sina busuubuzi mingi nnyo omuntu masobola okuzza sente naye nga tezinyiziza mukyalawo tezinyiziza mwami wo okitegeera kagambuuze Ruth osobola okkiriza bba ogenda ku kyeyo n'akuleka mu Uganda kizibu mukko kati mba ngenda beerawo nti era tuwe tukwatira akaana kaffe oswitugenda kukye ona netwolekera
yaba simulo mulanga muzimaze gambo nazze na bingi naye kirabe sanga wano kale Alumtawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 genda efune proti enteketeke izina n'ebyapa atawo ng'ovuddewo tuyinani obulala awo baba nono bana bera bitte tuyina Alumtawa tulina Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge genda ekasubi nga kubitaala ojja okubasanga batunda bya misenge bagamba nti fukulanga ekisenge kirabika bulungi nnyo blanket masuka pillow cases byoyambala ng'oli mu kisenge bajja bikufunira then Brain Parents dan Brain Primary School basangibwa bukalango bagamba batandise dda kuwandiisa abaana so batwaleyo Golden Calabash Uncle John Segawa alina omuzannyi naku zobeza 23 24 ku National Theatre red carpet ya 23 emitwalo gigenda kubeera 10 so wetegekere omuzannyo ogwo then Kasuku na luseke nyam 16 mitwalo 5 mitwalo 2 kakadde kambo kadde 3 n'obukadde 5 ngo booking number we eri awo wansawo ojja kubanga ate ensonga zonna ozitegeera nga buzikola ki bwe ziri ndoza bi King Saha onako orencha ebiseera ebyo concert bane tugenda tubenga tuwagira King Saha ogenda Bella Victor ebiseera ebyo concert tubeereyo onako orencha mugenda Bella yo babiri ate munango omulekerani mu nyumba muno kale Crystal Clearing and Car Forwarding Company Limited abatika motoka kuzija Japan and bazituse mu Mombasa ni bakuyamba kukiriya ngo musoro ga revenue bagamba nti naye basobola kuyamba okuodalinga motoka okuva Japan era ne bagikutikira ate then bakuyamba kukyusa number plates okuzija mu kale myufu eza blue eza government okuzija mu number eya bulijjo so banoonyeko ebintu bibiringa ate babikutambuliza bulungi nnyo kale kakati Victor tugenda mu festive season abantu abagala okufuna bakufuna batya so kitugere ku business wakati nulakunze nkola yitaga mu sente bakubino kazi byagamba abanjagala ku festive season number yange eri 0754 ya management 974556 kati ani abagikwata esimu yange Fena tusobola gikwata onaso gikwata naye manager yange Tony naye aso gikwata no naye aso gikwata ya nawo kwata namba z'ebivulu Bible egamba bafuka omuntu omu egatta bafuka omuntu omu kicho singo kwagala ku Victor buntu bulamu bwe Abachogera bonto bulamu we muntu mulamu yanko libachitata muntu bulamu baby ndudde nyumbu Uganda oyina musayi nabo binako musayi muntu bulamu kyogamba nti ayawukana ko ku biwabira ku bayimbi tabiri nebimu sinti ebimu abula ku byonna talina kyalina singa bina wani badituoli ndwadde siriiwo so ekyenjawulo kyalina ku bantu abalala omuntu mulamu bw'ayagala ayagala tugamba bingi nnyo n'ebimu bisaawogera naye yonnaga omwana ayagala nebyo sakwogera bikisibyo kingo kwagala Ruth ali down to earth. Yes, Ruth agenda n'ekiba kiriwo. Ruth mukazi mulungi tosobola kibuusa maaso ekyo nakyo kikulu yawa abantu ekitiibwa buli omu omutwala nga bwazze. Ruth mukazi musanyufu abeera happy era ne kati nsobola mugamba bebi nsekera munanseka kugamba watuuka ye muntu gw'ofuna ekizibu n'akitunulira ati nagaa kati ekyo kirimu ki like nakuzaamu amaanyi nkuga mwewola ku ssente
nga lwaki twewola nga tusobola okwetoosaako ssente tetwewola tera ne bwekiba nti gwe n'omuluba n'akuwola balakuwa omuwola ssente tetwewolangako ku ssente lwansonga ssente zetufuna zonna zaffe zawamu leta sente nga era bwe mala otunda ebizigo byange n'amala oyimba zonna sente tuziteeka omu asajjako kapito ti amaze ebizigo byo bitunda nanyina nzijako ebizigo bitundira ku kikolo naye ate yagala ebizigo byabyo akuweereza message kuki kwene namba enamba eri 075 53234949 yogedde nno papa 0753 23 49 bigambo ki bimwagala okwegamba buno muyimbire yakayimba kali akayimba kuwayimba kali nga yakadda bakayiba batya It started as a small story. Baby. Kankayimbe. Njya eddoboozi nga ligogodde. It started as a small story, coming out the simplest story. Each time I'm always happy, my love no more worry. See the girl I wanna marry, then I leave others feeling jealousy. This girl, she da go change my life, eh? Chineke me, yeah. Chineke me, yeah. This girl, she da go change my life, eh? tunafuna yuko kubulaini bwa music awo just kati atera okuyimba ko sikusobola ne bibi akusobola era buyimba bwemba mpulira ku mutima wange obukubira awo ne tubukuzinamu awo dance tutamwereza nga buyimba ki obwana abo bw'abazungu obwo bugenda empole yagala nnyo ebya squeeze lwaki tebansqueeze squeezing. Mwere kulaba basibo ne banyabo subscribe to this channel mbere bulungi mwera. Bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula. Abakamanyi Fest 2023 abakamanyi ffenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kyekiseera ekituufu mujje tutabagane mu bakamanyi Fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu style yennyini ey'abakamanyi wonyumirwa Premier League y'Ebungereza, Bundesliga, La Liga, Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe eyawano ku butaka ffe tufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'abakamanyi tuli bakuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate emmeeza ey'abantu abataano ya $2 million. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka yes kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala yawaka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu 3 sokupiti ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakuteera biodigester tank